TV Kojamate waliwo Kadaama anoonyezebwa gwe bayita Babirye Fauzah nga mulaba mu kifaananyi nga bagamba nti baakoma okumuwuliza ebbanga liyiseeko naye kaakati amasimu ge tegaliiko, WhatsApp ze teziriiko, naye nga kigambibwa entabwe eyinza okuba nga eri wakati oba yava wakati we oba yava ku boosi we. Bagezezzaako okubeera nga bamukontakitinga omuwala ono naye tewali ngeri yonna bwe bamufuna. Ate n'amasimu g'ababoosi omuntu bw'ogezaako okubeera nga obakontakitinga amasimu go bagabulookinga era kasita obuuza ku muwala ono n'omubulookinga. Wano tukubeeza kampani eyatwala omuwala ono egezeeko okulaba nga emununula mu buzibu bwalimu ne babboosi babeere nga omuwala ono bamuwa eddembe lye. Omuntu oba omukooye okubeera nga akolera gezaako okubeera nga omuleka ofune omulala bibeera nga mukwano. Guno bwe biba tekikoze n'ono takite yena ofuneko omulala. Oyinza okwesanga ng'oyinza ogamba oli alina ensobi naye nga naawe gwe kennyini ng'omuntu olina ensobi. Mulimu abo Abawarabu ng'amaka gaabwe mazibu ga kubeeramu. Nalaba nga waliwo Kadaama yagendayo n'alemwa ne waddayo omulala n'alemwa ne waddayo omulala n'alemwa. Kati nammwe ofiisi muyina okubeera nga muyinanga statistics eziraga ennyumba eno ekozeemu bakadaama bameka era ennyumba eno eremeddwa bakadaama bameka. Oyinza okwesanga n'ekizibu kiri awo mu nnyumba. So tugezeeko okulaba nga tunoonya ku muganda waffe ono Babirye Fauzah abeere ng'alabika kuba ne famire ye emwetaaga naye temanyiiko mayitire ge. Omuwala ono gwe mulaba ayitibwa Babirye Fauzah. Babirye Fauzah munnauganda yava e Uganda ng'azze Saudi Arabia okukola. E Uganda yagira mu kampani eyitibwa Imara Company Uganda, ndowooza abasinga mugimanyi. Babirye Fauzah n'atuukira mu kitundu kye bayita Taif e Saudi Arabia. Omwana ono yafuna obuzibu ne babboosi be, ndowooza wayinza okuba nga wayiseewo ng'omwezi. Bafunamu obutakkaanya era n'akubira abantu be baganda be bayina eno n'abagamba nti afunyemu obutakkaanya ne babboosi be naye ali mu kusiba bintu. Bwe yali asiba ebintu yasembayo kubagamba nti ebintu babimugjeeko. Ensonga eyaviirako obutakkaanya yali nsonga ya butamuwa mmere. Baali tebamuwa mmere ate nga bamukozesa. Tebamuwa mmere naye nga boosi we amukaka okukola paka naye nga talina kyalidde. Omwana ono kuva olwo olunaku olwo tebaddamu kumuwulizaako. Tebamanyi oba yalagawa oba yalagawa paka kati. Omwana ono amasimu ge esimu basooka gimuggyako kumala nga wiiki nga teriiko nga bagiswitchinze off ne bamala ne bagizaako. Bw'ogikubako kweri tebagikwata. Bw'okuba ku namba z'ababoosi be enamba ezo bwe bawulira nga obuuza ku mwana oyo bakubulookinga. Naye nze mbadde nsaba ng'enkola nga bweri eyaffe ya bulijjo, mbadde nsaba mbasomere enamba z'ababoosi be. Njagala ba followers bange mwenna nabanga alabye kana akavidiyo kuba enamba eyo giremereko sindika message. Enamba z'ababoosi be ziri namba 3. Esooka eri 0554 62 86 36. Eyokubiri eri 0555 22 84 emu. Eyokusatu eri 0536348970. Enamba ezo muziremereko muzikube. Twagala kumanya omwana ono ali luddawa, bamutwala wa, ali seefu, akyaliwo oba nedda. Twagala kimanya. Enamba y'omuwala ono yo eri 0577 48156. Bw'ogikuba kweri naye tetumanyi muntu ki yennyini agirina. Twagala kumanya ono omwana waali oba taliiwo. Bantu mwe abali e Uganda, gavumenti yaffe guno nkuba mulanga bannange tetumanyi kiki kye tuyinza okusasula nti naffe Abannayuganda bali mu mawanga gano ag'Abawarabu tuyisibwe ng'abantu abalala betulaba be bafaako ab'amawanga amalala. Bannange eno Omuwarabu kubonyaabonya Omunnayuganda amubonyaabonya ng'amugamba nti nze nsobola okukutta kasita nakugula. Tusobola kusasula ki naffe tufune obwenkanya mu mawanga gano? Naffe batutye nga bwe batya ab'amawanga amalala. Bannange ba followers bange